boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tailo ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28 Gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwe abadde atawanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagala baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75844314 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Fide Rutaya, do you think it is okay to compare him to anyone? Nga sinagenda ku ekyo waliwo ekigambo mzee wange kyaŋŋamba nalinga nkayana nga bumanyi nga tulengera tukayana nga bavubuka yatuwuliriza n'atugamba nti ekintu ekitakola makulu tokiwaaki tokiwa makulu tekikola makulu however much you argue about it won't make sense. It won't make sense. So at this juncture njagala okuwa mutabani wange amagezi Jose Mayanja. A lot has been talked about him. Kakati waliwo olugero njagala okubuulira. Dumu enjovu yali enywa amazzi. Eri ku mazzi gayo enywa eri mu mirembe gyayo. Embwa nejja. Jibayita seddume w'embwa. Kati embwa yatandika okubugolera enjovu bubi nnyo. Twa nenge enjovu tegiraki. Teva ku kye yaliko yesigala enywa amazzi. Antiro yamala amazzi gaayo neyongerayo mu lugendo lwayo. Embwa nerowooza nti egikubye olubegize eki? Egikanze. Kati embwa yaddayo mu mbwa zinaazo neteekawo olukuŋŋaana. Neita olukuŋŋaana nembagamba abaye bagamba nti bulijjo bagamba nti enjovu yaki yamaanyi yakabingi kubye oluma nedduka negenda okitegeera kakati bw'ogenda okugeraageranya eno meeting gye yagendamu n'abuulira abantu bo bakakasa nti ddala agobye enjovu kyayogera kituufu okitegeera kati oyinza okusanga tulina wana abantu mubayita batya abazirwanako mu kuyimba. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Sinzidde seguku neera olunaku olwaleero ndine mwami Mayanja Gerald
Gerald Mayanja. I've off camera I've been having quite the conversation with him. Lwakuba tayagala nnyo bintu bya camera, but he's a very resourceful person. Era abamawulire abali eyo bw'oba ofunye omukisa n'otuulamukko naye nga tolina gy'opapa kulaga nakkiriza camera n'emutunulamu. I think there is so much information to talk about. Of course tubadde tuwaya mu kutandika awo nga twogera ku mbeera ya Fire Lutaaya ne Kenzo bye yayogedde n'abaako byanyinyonnyola, but before we get there waloka bit compadde. Okay, tunana gende yanti emboze ekutta akati soko obuze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Abasebo ne banyaba batulaba mbalamusizza. Yes sebo. Awo ogomye. Wenkomye. But in introductions ngamba, do I still need to go there okunyonyola abantu nti gwe taata waba Mayanja? Subira over years buli omu akimanyi. Anyway, lwakuba mu journalism bagamba wayinza okubaawo akulaba ogusooka leero. Taliyo. Taliyo, bonna baali bandabye. Bonna baali bakulabyeko. First of all, nazaalibwa mu kibuga, nasomera mu kibuga, nkoledde mu kibuga, nsula mu kibuga, so buli omu ndowooza mmanyi. Buli omu akumanyi. Olina waliwo obadde oŋŋamba nti wakuba bandi ku anniversary ya independence ya Uganda 1964. Kwegamba people talk of music in Mayanja's family. Tatandikidde ku bano baana. Music avudde wala kubanga, if I can remember, 1964 ffe twakuba bandi yaffe ya St. Peters, Musambya St. Peters. Batulonda ffe ne police band. Ffe twakuba independence anniversary ya 1964. Kakati by then nze nali nkuba tenor drum. Tenor drum nga nfuirako n'omulere. So I was good at that. Era ekintu ekyo waliwo principal waffe yali muzungu Father Jones. Yampa ne basare ya mwaka mulamba. Because of that. Kakati ate bw'ovaawo waliwo nga 19 November ge gaali nga amazaalibwa ga Sir Edward Muteesa taata wa Kabaka Mutebi. Kakati era ffe twakuba amazaalibwa ago agasembayo ga 1964 mu Lubiri. Poze mu 66 lwagenda. 66 lwagenda, 65 ebintu bitandika okwonooneka biki ffe twakuba amazaalibwa ago. Era we nafunira omukisa butumala okukuba omukolo nga guwedde, nafuna omukisa okukwatako Sir Edward Muteesa mu ngalo. Ne tumukwatako mu ngalo n'atugabula n'otugabula. Yaddira band leader waffe ne batuwa ebyokunywa, n'asitula eccupa emu n'agikwasa band leader waffe, nekitegeeza nti agize eki? Atugabudde. Muteesa wamulabako like real life. Yeah. Wow. The things they say about him, he was a very great man. Was he very handsome like they say? He was handsome. Naye ng'alina ekitiibwa kinene nnyo. Bakiyita kinene? Ekitiibwa nga kinene nnyo. Nga tosobola mutunula mu maaso bw'oti. Iba mutunula nga n'okutama wansi bw'oti. Engeri abantu gye baali bamwagala, bamuwa ekitiibwa, simulabangako musirabangako omuntu gwe bawa ekitiibwa ngoyo. Kuba one time Haile Selassie tukyalira wano Ethiopia. Era omukolo ogwo twaguliko, nali guliko ng'omuntu wa bulijjo. Ekyanneewuunyisa, Haile Selassie baava mu lubiri mu Twekobe. Kati olwaggula omulyango bwe bati bonna baali batudde mu mmotoka emu Rolls Royce, ng'abantu basimbye olunyiriri okuva ku lubiri okutuuka ku Bulange. Bwe baggula oluggi bwe bati abantu bonna abaali emabbali n'emabbali w'oluguudo bafukamira paka mu Bulange. Bonna bafukamira ku maviivi. Ffenna twafukamira.
olwo Kabaka Muteesa ayitawo afuluma mu lubiri ayitawo abantu bonna ne bagira ki ne bafukamira kati mu lubiri omwolaba walingawo ekyotaawo nga kyakalisaawa bina mulimu abambu wabatambula mulimu nga kifo kya mulembe nnyo kijjudde ekitiibwa kiyitirivu ekyoto nga tekizikira bwe kizikira nga Kabaka agize eki afudde si kutafwa akisiza omukono kind of kweganze nasulanga wali kibuye twagendangako nnyo mu lubiri eyo nga tulambulamu naye ngaekitiibwa ekiwali kiyitirivu well mbadde sogerako muntu like you eyalabako Muteesa first hand naye Kabaka Muteesa bamwogerako omusajja yanga nti omusajja yali w'amaanyi era agenda kakati bwe twakubanga nga tugenze okuba amazaalibwa ge kati wali okubula kutwekobe waggulu waliwo kakalinaawo we yalabikiranga n'avaayo n'alabika kati awo tukuba bbandi okumwaniriza biseera eyo yali ne Kagere ne Nassolo n'omulala gwe saamanya ne Naabagereka nga balabikidde bali bwe bati era oluyimba lwe twasookanga okukuba nga alabise bw'ati olabiseeko Kabaka nannyinimu tusooka okukuba tukuba bbani ne tukumba abantu ne bazina ng'essanyu pitirivu eryalingaawo. Wow. So the music begins somewhere. Tekyagwa bugwi abantu bujjo bagamba naye ewa Chameleone ani yali akuba endongo. Kakati my father was a guitarist. Yakubanga yanywanga ku kabisi bwe yamalanga okukola n'akwata gita ye n'agenda mu nga bakafeero bakolanga n'agenda mu banne wali batudde n'abakubira endongo biki nga balina nabo n'obusaasi obw'obukebe obutegedde bubateeka mu bukebe nga gita agimanyi bulungi ng'agikubira ddala bulungi. Now, earlier when I arrived, you were wadongamba kucha fide and all these comparisons going around. For the benefit of our viewers, Fide Rutaya, do you think it is okay to compare him to anyone? Nga sinagenda kwekyo. Waliwo ekigambo mzee wange yaŋŋamba nalinga nkayananga bumanyi nga tulengera tukayananga bavubuka yatuwuliriza n'atugamba nti ekintu ekitakola makulu tokiwaaki tokiwa makulu tekikola makulu however much you argue about it won't make sense. So at this juncture njagala okuwa mutabani wange amagezi Jose Mayanja. A lot has been talked about him. Kakati waliwo olugero lwenjagala okukubuulira. Dumu enjovu yali enywa amazzi. Eri ku mazzi gayo enywa, eri mu mirembe gyayo. Embwa nejja gye bayita seddume w'embwa. Kati embwa eyo yatandika okubuggolera enjovu bubi nnyo. Twa nenge enjovu tegiraki teva ku kye yaliko yesigala amazzi antino yamala amazzi gaayo neyongerayo mu lugendo lwayo embwa neerowooza nti egikubye olubegeze eki egikanze kati embwa eyo yaddayo mu mbwa zinnaazo neteekawo olukuŋŋaana neyita olukuŋŋaana nembagamba abaaye nebagamba nti bulijjo bagamba nti enjovu yaki yamaanyi yakabingi kubye oluma nedduka negenda okitegeera kakati bwogenda okugeraageranya eno meeting gye yagendamu n'abuulira abantu bo bakakasa nti ddala agobye enjovu kyayogera kituufu okitegeera kati oyinza okusanga tulina wana abantu mubayita batya abazirwanako mu kuyimba
bamasagazi bakawalya bafire lutaya tulina fire lutaya wa mirundi ebiri yes fire lutaya Kenzo gwayinza okuzanyirako yono fire yali wano nga tannagenda wa Sweden lutaya we Sweden yali mu kiti kike ali mu kiti kike toyina bwo mu comparing na omuntu yafadde emyaka meka kati asatu mo ena okuva lwe yafa Christmas buli lwebaawo teri nnyimba z'abantu wano zikubanga zaffire era abantu tuzigula buli kiseera buli Christmas buli December kuba gwegenda okutuuka nga kagundi kakasidi kani kayononeka dda buli muntu alugula era mu kibuga wayitawo wigenda n'oyitamu kati ebintu byakkakkana dulinga oyita wano wali nga buli mwana azanya luyimba lwani katujagoze tuyimbe n'ennyimba kakati n'otunuulira surely omuntu oba ovuga emmotoka yo ng'oyinamu music oplayingamu music waliwo abayimbi oluyimba lwetusobola kussa mu gundi mu mmotoka yo kuluwuliriza because terukola makulu okitegeera kakati n'osanga Gravity mutabani wange alinnye nnyo amadaala atagatalika yenjova eri gyegambye kakati Gravity luyimba ky'omuntu wayinza okussa mu mmotoka awuliriza oluyimba lwa Gravity kati emiitingi eri gyegambye ey'embwa naye alina gurupu yeeyo baziwuliriza fine niba otunula abantu abakoze musiki waabwe kaka tugambe Kenzo ne Gravity bavuddewo mu myaka 3 emabega luyimba ki olwa Gravity n'olwa Kenzo lubalisaba okuddamu okitegeera bulungi kakati n'olwekyo bakkakane kati Yosefu oyo gwolaba si lwakuba nti mwana wange naye akutte ekintu emyaka 2+ ku top myaka 2+ ku top asobola alina ennyimba eziriddibwamu ng'agenze si lumu si bbiri si ssatu si 10 kakati gwe bw'ogamba gundi aweddemu gundi agize atya sirowooza nti oba kyoyogera okitegeera for instance tulina abazanyi b'omupiira Pere yazannya nnyo Muhammad Ali yazannya nnyo Joseph Frazier yazannya nnyo Bakano bazannya nnyo Nwanko Kanu Jeje Okocha kakati gwe teyinza kuva eno nti nzanyira mu crane ogende nti nze ndi ku levels z'abali ebintu bye baakola bijja kubeerawo emyaka 10 okitegeera kati bano abaana bakkakkane yakusinza abagize eki naye abantu bagamba nti kati ng'ekyo kyoyogedde nti ebyo old school guno omulembe mulala entambula ebintu gye bitambulamu ndala nnyo mulembe mulala kakati tuwriting off Maradona bapere tubagire tuleete baani Messi azanye Ronaldo azanye naye ekipimo kyagenda kubalwa Maradona ne Pele kikyagenda ku Muhammad Ali gundi azanye onaani kati Floyd Mayweather azanye n'ekipimo kikyagenda kuba ki ku Muhammad Ali we have to respect them so for you feel it's tekiri okay for someone to compare for example nze benkera ku machane nganti bano ani yakolanga Music Africa Mike Makamazibu nti abasajja tebalina bye bakola ffe twakola ebintu tukoze ebintu kati yogede ku bantu abo twalina Mike Sali Sebalu mu Eastern Centre nga yasinga okuweereza omupiira even up to now teri amwenkana ebintu byokuweereza omupiira tebyakatandika kati yaweereza final ya 1978 twatuka ku final mu Ghana African Cup naye emirimu gyayimirira buli omu ng'ali sticked to his radio awuliriza omusajja twalina Tom Nduga buuza mu UBC by then yali Radio Uganda
erikodi gyalekawo temujja gituuka temujja kukola ki kugituuka. kakati olaba Saalongo John asoma ebirango kakati gwe kasuku mbuulirayo asoma ebirango nga Saalongo John olunaku lwaleero twalina kibajjo ng'asoma amawulire nakati teri amugira ki eyali amukunuukiriza Barry Francis naye teyagira ki teyamutuuka ate gwe owulira Barry Francis nogaa nti kino kitalo naye ate baali baaki bakabi oba jasula kuba emirembe gikyuka kuba nooli kyeyabadde agamba nti waliwo yasubmitinze waliwo omuyimbi ninsenno yagaa nti fire tasinga baana bannaku zino creativity bamurespectinga lwakuba nti yabeerawo n'abaako kyeyakola naye nga bwe bakomyawo fire olunaku lwaleero fire alina waayimirira ku baana bakakati fire ng'akomyewo olwaleero n'akola ekivulu erugogo omulala bano abalala ne bakola wali ab'ennaku zino baagala okulaba ennyimba ezo omusajja azimba yaani kuba ennyimba ze si za bulijjo teeka ekigere waggulu simba ekigere mu ttaka kola otya waliwo society eyo tetugiganye yabagunde naye bw'otunulya music nga bwali kati tugambe nti ani ali mu national team wano Onyango kati Dennis Onyango waliwo omusajja owa Russia gwe batwala okuba nti is the best goalkeeper ever omurasha ani oyo nja kujjukira erinnya kangugulinge wano nga bwonyonyola nja mujjukira kakati bamugamba he is the best goalkeeper ever ne bw'okikola otya yakwatira ku mulembe ki tekimenyebwangawo nakati okitegeera kakati tetuganye tusurvivinga mu bintu mugundi ebyo tusurvivinga mu mupiira tusurvivinga mu kuyimba abayimbi naye turespectinge abantu abalina kyebakoze waliwo Lev Yashin yoyo Yashin mugugolinga olabe wano bagamba he was nicknamed the Black Spider or the Black Panther. Was a Soviet professional footballer regarded by many as the greatest goalkeeper. Ina information Yashin Lev Ivanovich Yashin yali amugobererako bamitanga Golden Banks naye yali kipa wa Bungereza era yawangula ekikopo 1966 Golden Banks keeper ewona ade bamulese yafuna accident neriso nerivaamu Gordon Banks bamugamba ko jao Gordon Banks OBE was an English professional footballer who played as a goalkeeper, widely regarded as one of the greatest goalkeepers of all time. Highlighted by starting every game of the nation's 1966 World Cup victory. Kakati 1970 Golden Banks ne Bob Moore yali defender. Sir Bob Moore. Kakati Bob Moore ne Golden Banks bagamba nti pere bwatuteeba ejja kuba fault yaffe. Olwo bawangudde ekikopo 1966 bakomyewo 1970 nga ba defenders perazanya World Cup yesembayo. Kakati pere kyeyakola nayingira omupiira mpozi kankuli. Are we talking about football? We can talk about everything. Okay. No problem. Now 1958 Pele azanya first World Cup ye
agiwangula nga muto 16 years 17 kati bwagiwangula bakomawo 62 eri 58 62 era awangula eyaziwangula back to back. Yes, 66 I mean 58 62 70. Yes, kati akomawo 1966 mumalirivu ayo kyokkamala. Waliwo omusajja mu Yugoslavia bamuyitanga Palaziza. Brazil ezanya ne Yugoslavia omusajja oyo defender yagamba saagala peransale mu maaso akuba perepero geno mujjawo yamalira mu ddwaliro yamalira mu ddwaliro yensonga lwaki Bungereza yafuna gaapu ewangula ekikopo 1966 naye pere nga ate yali wattabbo nnyo yali tiimu agikwata bwomu. No, let me tell you about 1958. Ajanga substitute at 17. Uruguay bagamba no. Tetusobola kuligisiringa mwana ono ng'omuzanyi. Pere. Still young. Tajja kusobola. Tetusobola. Tujja mu insurance. Bakube waabwe. Gundi waabwe president waabwe whoever was concerned. Agamba nze nja kutwala obuvunanyizibwa obw'omwana oyo abeere ku gundi line up mpira gutandika Brazil bagizinya bagizeeno pera agende wa kochi we amugamba mukama wange eziwe ngenda okuyita ndabyewo dda amugamba lindako amuddira amuganze ndalabyewo amuletanga substitute sayo kyonna kikuba enduulu pera ayingira 17 year old mutwe twa n'ateeba ndoza yakuba goolo 2 by then kati ke kahistory kakatono kenyinza okubuulirako kopere naye obadde wali oŋŋamba World Cup wa 1970 mwate mwamulaba ayiseewo emyezi 3 by then World Cup wano tetwagirabanga nakani live nga bwe tugiraba kati bagizanyanga ne bamala okutereeza firimu editing okukola ki oluvannyuma lw'emyezi nga 3 ne bagituweereza netuuka tusimba layini okuva ku makya okutuuka olweggulo nga twagala kulaba mupiira naye pere yajjako wano naye kitegeeza wali nnyo mu bintu by'omupiira obyo ne music yakakati nze nali treasurer wa Coffee Sports Club for 7 years. Mwami Semugabi yali chairman waffe. Mr. Wasula on wa Frigo was the secretary. I was the treasurer. Mr. Wasula nga alodde mu kintu. Kati pera agenda okujja wano mu 70 amaze retiringa kitegeeza gwe wamulabako. Abantu abanene abo ndabye bangi bensobodde n'okukwatako mu ngalo nasinkanako Muhammad Ali wano Muhammad Ali yajjako mu Uganda. Yes, Amini yamuyita ne tugenda Entebbe era nagenda ebisenge by'abakulu babiyita bati n'abakulu gye bayita mu VIP twayingirayo olw'obuvunaanyizibwa bwange bwe nalina nga ne mukyala wa mutudde wano ku mukono naye by then bambi yali amaanyi gamuwedde nga ayina olumbe luno olukankana era bwe yayogeranga mukyala we n'amugamba kati ogirolekerawo mala okuwummulamu so namusinkanako nasinkana Pere nasinkana Nkwanko Kanu n'ebifaananyi weebiri ne Kabaka Muteesa okay kikulu nnyo ati kikyali badde kisooka kakati one time twali tugenda Tanzania nga tumaze n'okusala tikiti tugenda okusinkana Michael Jackson kuba yali gundi wine nali faani we w'amaanyi nnyo MJ batugamba jja yali ajjawa Tanzania. Michael Jackson yajjako Tanzania ate nkunyumiza osuna olugendo lutegekeddwa
ebirango biyise wano twetegese kakati ng'ajja following day akuba ekisaawe tuba tukyali wano nga batugamba mumanye ekibaddewo nti Michael Jackson azze Tanzania oluguddewo ennyonyi bw'ati n'atunuulira obulwadde bwagenda okuyingiramu era n'abagamba muggaleewo ennyonyi teyalinyako ku ttaka era olwamalaawo olunyonyi olugigala yamalira South Africa naye nga yajja ebyaddala n'atuukawo kuge baggula ennyonyi bwe bati n'atunula Africa bwefaanana Tanzania bwe yali efaanana n'amanya nti bw'ava mu nnyonyi awo nakka wansi bulwadde bwereere era ne baggalawo ennyonyi n'esimbuka n'egenda e South Africa byenkubuulira bya tenga Michael Jackson munyigiddemu awo ate mulabira waggulu nnyo n'agaana okujja ndindako kati gwe tewali bwogenda mu kisenyi eyo olina gajja atulye n'ogaana wali kyayogera kituufu kati wa mukyamu tobeera mukyamu embeera ogira naye newewaayi kakati waliwo abalya gonja kasooli okukuba oyo enfuufu eyiika biki toba nemuruka nga zimbirira nga zirya kati gwe bwotolyayo lyakubulaminga kakati ogezaho kubulaminga gundi oyagala alye kasooli ne gonja wali ogenze kulaba Michael Jackson omanyi nti singa kati onyumiza birala okulaba olabi ku Michael Jackson omanyi kyekitegeeza naye newe era tekyewuunyisa maani yuso Muhammad Ali time like this ng'atudde wali netukwatagane mu ngalo n'akusikamu mukono baati nepere ffe twamuleeta abakofi era tiimu yaffe ne prisons be baazannyo omupiira ogwaki exhibition ate kyali gundi kyali gwa mirundi ebiri nti ndabika bulungi gwali gwa mirundi ebiri nti yali league match ne coincidinga naki ne visit ye kakati pere bwajja simanyi lwaki olw'okuba nti waliwo bigundi bya embago byamini bamusibye pere yali supposed okugenda mu kisaawa ajoininge one of the teams azanyemu for 40 minutes akyuke azanye n'endala eri kati teyasobola kukikola olw'ebigambo ebyo ebyaliwo nga byali mwami nga bagamba dictator byani era bwe yava wano yagenda e Nairobi bw'atuuka e Nairobi n'ayambala tracksuit ye n'ayingira ekisaawe n'ajja golinga ava mu goolo ajja mu center ava mu goolo ajja mu center n'alaga obukodyo bwonna obwaki bw'ataalaga wano enduulu ne bannaye kitegeeza Amini yali ebyemizannyo abyagalira ddala kuba kati olaba yaleeta Muhammad Ali ne baleeta gundi pere ya ne Kanu yatukyalirako wano era lwe namusinkana naye akyadde ku rigimu eno eriwo kati eno naye rigimu eno etuleetere ku Messi oba Ronaldo tubalabeko si kyangu abantu abo nga bwobamanyi wabaawo ebintu bitali bigundi tebagala nnyo kubigira babeera bajja basero talinga biyingiramu olyamuga nti okay you are going there at your own risk gwono omanyi ekinaddako awo anyway bagamba emboozi tebeera nkadde naye nga Mwami Mayanja neyanziza tetwogedde ku kintu kyammwe kino ekiriwa gwe mujje gwanga mujje tetukyogeddeeko ate nga kiri important buuza naye buli muntu abeera yeetaaga afuneyoko muzadde we ng'alinga mmwe buuza abaana mu baagala gwanga mujje ogenda beerayo gwanga mujje ndowooza I'll be represented by my wife naye kati gwa mawulire gakusanga wano aga stage nti egudde yes era ku olwo nze
nali sewulira bulungi ate n'ebintu ebyo ndowooza interest yange ntono mu bivulu ebyo munsumbuwa nnyo naddala b'amawulire oba oliawo oli ku bibyo oli ku mirembe gyo akazindalo kazze onaakubuuza kino onaakubuuza kiri tobyagala sibyagala kuba kati nze mbeera wano full time kawange nalitayaringa ebiseera byange byonna ebisinga mbeera wano mu lujja mu ddiiro ku lubalaza mu buliri bwange kuba toyinza at this age toyinza ga nti angenda mu kibuga kukola ebiki toyinayo bakyalibo onongera n'oppositioningamu nabo eyo baani mu kibuga ate nakyalinayo bakyali waliwo omwoyo w'emyaka gyange ali mu kibuga bonna baafa era bw'obeereyo ano tebaafa balitayaringa gwe tolitayaringa era nja kulitayaringa kakati osala boda gikuba baga muzeeyi badalagawa muzeeyi wakitotulako wakaagamba kakati ogende wakasuku ogende wayise mwanga wali mwana myaka 3 muzeeyi atukalubirira waliwo time wotuuka ng'ekibuga tikyawo okenneyo offices n'amakolero gange but sina kyenneetagisaayo emirimu gitambula kuba kati emirimu gye tukola kati gya .com nze sibimanyi na training abaana bange basobola okontrolinga ekintu babeerayo era kyembakubiriza nti mmwe abakyali abavubuka mbakubira omulanga mutegekere nnyo emyaka egy'obukadde mizibu nnyo ojja kukyawagala n'abaana bo kuba tebajja kukulaba tebakuweereza kasente bangi nnyo bakaaba olina okukola omusingi omwana azze oba tazze osigala olya oba baleesa abazzukulu 15 just put them there tiweetaaga kasuku ate waleeta abaana bo abaana tebana kibalya nno mukole olina okukola ennyo okulowooza ennyo okuba nti okolerera obukadde kikulu nnyo ate obukadde bwobwo ogenda bubaamu ogwo oliwo osulawo kikijjano kirala ng'omwana ali Japaani omulala ali Mubende omulala ayinza okubeera emakina nomala emyezi 6 tomulabyeko kati otokukulumira abaana tubakubye ebisiraani abaana benazaala mukolerere ki obukadde muleme kukolimira abaana okitegeera kakati nze nakola for 25 years in coffee marketing board nakola mu kifo kimu bempeza emyaka 45 nagenda okulaba ng'amaanyi gagenze gagira ki nga kuggwa neŋŋamba kati gano amaanyi agasigadde amatonono kangatwale ebweru gatandika omusingi era natandika my company was first registered in 1984 era it is still working bulungi nnyo tulina okukolerera ki obukadde tulina okukolerera obukadde Mayanja olina emboozi y'ompoomu buzibu nnyo neetaaga okuba nga nzija nenkukyalirakyalirako wano once in a while kakati kasuku mulaba ku TV babadde mbivulu babali mukunywa mwengeza nasuze enjala ng'otandika okukolima abaana bo banaafuna emikisa tebasobola oli eno okulimira abaana naate nekirala akasente bwe kabaawo abaana bajja olusobera baagala obooke nayo mpaayo era kankubulire ekyewuunyisa mu covid twali muki lockdown yes lockdown nagula ensawo z'emiceere nenzisa wano era nagiranga nempa abaana twalira Joseph twalira gundi yes waayo bali staaka nga tebakola okitegeera bulungi olina okukola ennyo abaana obejjeko oleme bakolimira okitegeera bangi nnyo bakaaba so nga n'abaana tebalina kakati for instance nalina maama wange yanjagala nnyo yandabirira nnyo yabeera nange baseparatinga ne muzeeyi wange
n'agenda naye ng'alina omwaka gumu. Kati nandabirira nampeerera nakola atya nakola paka endali balaba nga nkuze nsobola okwebeezaawo n'alyoka nziza ewaani wa muzeeyi wange. Kati muzeeyi wange yali musajja mugondi bana bagira ebyuma bayita batya ebyuma muweesi. Kati taata wange yasanyuka nnyo olw'okuba nali nkuzeemu ng'asobola okugira ki okuntuma n'okukola n'okunjigiriza okukola ebintu ebyo. Kakati bwe natandika okukola 1969 nakolera emyezi 4 nenzimbira mama wange ennyumba mu byuma mu byoko. Nze natandika okukola 1969 mu kofi. Kati ebisaala gyange emyezi 4 nga ntereka ssente paka nazimbira mama wange ennyumba kuba yali mu nnyumba ya ssubi. Nimugamba mama wange wastrugglinga nnyo nange nyumba iyo nengimu n'omwokya ebbaati. Nemwokya ebbaati. Nengenda ku dduuka yalina mwannyina ng'ayina edduuka. Nemugamba sukaali miceere biki kafankunayi yenna oweereza buweereza. Nakikola okumala emyaka nga 3. Era gye mikisa gino gye nina. Era mama wange bwe yali afa yagamba mutabani wange sina kyenkubanja. Naye kirala tewali naye nga gwanga mujje nze nga bwagambye Friday eno gwanga mujje. Joseph oba Chameleone bambi akoze kinene nnyo mu music. Avudde wala ne music alina wamutuusizza. Nandibasabye namwe mulagwe ku ssanyu. Musiime kyakoze. Waliwo oluyimba lwe lwayimba basiime ogenze. Tetwagala musiime ng'agenze. Mumusiime mulage essanyu lino mumanye nti alina ekintu kyakoledde music. Ate nga ge mazima maki amatuufu. Kakati Joseph oyo nze nali njagala nnyo asome asibe ettayi nga gye nasibanga. Ate bambi ndowooza nali siri focused nga ntunudde kumpi wano kubanga obwa kalani sirowooza nti up to now yali badde alina kyafunyeemu. Nalwanyisa nnyo ki omubali gwe nengulwanyisa netugenda wala nnyo. Kakati ekyanneewuunyisa kankubuleo kasitoleka mba mpita ayita ekawempe nensanga akantu nga bakakozeemu photocopy Kamese ne Joseph nga balina sho gye bagenda okukola olwali mu senior 3. Mese Bontwe kati ali Amerika yali Kamese oba Kamese nengamba ono mwana ali mu bino netuddeeka netubiyitamu okitegeera nemanya nti kakati ono is unstoppable. Dumu mba ndi mu nnyumba nga yasala eddirisa bagala proofs ezo nasibako sellotape. Kati yaddiranga piro yayina piro ze nga 3 ng'aziteeka mu buliri bwe nezibanga omuntu. Kati nze bwenajjanga okulambula abaana gye basula nga mulaba agira ki mwali. Kati lumu kyajja ne kibaawo ngenda okujja mpulira eddirisa lijja ngenda okulaba omutwe gugira ki guvayo omutwe. Okitegeera mu kiseera ekyo ffe nalina emmundu enize baziyita bati ezabaki ez'abantu pisto oba kisasi kimu yali amuzeeyi nange nengiwandiisa nengira ki nemba nayo. Kakati agenda okugira mu ddirisa nenga kankuba omubbi nenteka mugundi oli ajjeyo omutwe njire ki omwase kyenva mbuuza nti oyaani nze Joseph nendropping emundu wansi following nagiza ku police saddeyo gikimayo isiro muwulidde. Kakati benvaawo nali ngenda ekawempe mu kinywero waliwo bbaala bagiyitanga silencer oba wagimanyako. Kakati nga wabaawo disco biki bana bamanyiminga biki
kati lumumba ndi ku kinyo linanga nti wait genda kumusayira ensa wali mutabani wo kyakola abantu kiki kirala simulabangako kati nekwata 10 zange bazaali 5 bammeka nze nenyingira kati benyingira nentuwa erimu abantu mabega w'abantu ngenda okulaba abantu nga batabuse abatabula yani Joseph era okuva olwo nentongoza Joseph nowanika nempanika nengamba omwana ono akole kyayagala sigenda mudda mu stopping nalaba abantu batabuse nengamba abantu bano bonna era tuyi surprise nakwata mu nsawo nga tategede nempita mu bantu bwe nemutuukako yanekanga bwekanzi bwati nemufuwa singi 15 nemugamba tofaayo genda mu maaso nze nefuluma nengenda so that was that day lwe namutongoza nengamba kiraki nyimba genda mu maaso ine ekiraza sina kirala kyenjagala ndowooza story mugiwulidde tewaliwo nsonga kati ekugaana kujja mu ggwanga mujje ya bagende bambi bamuyambe nga batunuulira kikyakoze mu music legaseye kubanga ettafaali lyalitaddeko alitaddeko kakati namwe muleke musiima nga mumusiime nga waali temusiima ng'agize eki ng'agenze mwagaliza emikisa gya Katonda gyonna amukwatireko ekintu kye kitambule bulungi until next time mubeere bulungi mweraba